olwaleero mu programu yaffe eno ey'enjawulo mwe tukyaliza omugenyi waffe yakwatiddwa ekinyegenyege naga nti ne mwami Kwezi ddala bowa omukisa okujja okwogerako mu programu zino bo kiki tetulina kyamaanyi nnyo, tetumala kubawa bigezo, tetumala kubawa kiki, naye tubayita buyisi kasi togenda n'ensonga ennambulukufu zosobola okuwa abantu nozituyitiramu wano omukisa tugukuwa. N'olunaku olwaleero tukyaziza muganda waffe Yasin Bukenya. Ono Yasin Bukenya munnabyabufuzi aludde mu byobufuzi, yesimbawo ne ku bwa kansala mu muluka gwe Nakaserawo mu kibuga Kampala wakati. Oyo nno omuntu avuganyiza mu kibuga wakati tumuyita City Hunter, tumuyita wakuzannya aba w'amaanyi era nga yesimbawo ku bwa Namunigina, naye nga ku mulundi guno ajja ku kaadi ya NUP. Ku mulundi guno ajja ku kaadi ya NUP. Kale nno mukulu Yasin Bukenya tusanyusa okulaba. So kubuuze ku bantu baffe abali ku mikutu. Olamusizaako mwenna abali ku mikutu ga Kwezi, twongera okusiima okulaba nga mutulaba era mutuwuliriza musinziira ku mukutu guno gutambula ensi yonna ndowooza egigenze gubuna, ate mukutu gwa mazima gubeera nga guleeta buli muntu, tegwinaako sayidi ti oba ono wa NRM oba ono waki, wabula gwe bw'oba n'ensonga zo oyagala ozzanja omwaganya weeguli ku mukutu guno ogwa mukulu Kwezi. Tazibira muntu yenna kwegamba ye yafuuka musajja mukulu nti ensonga ayagala zibeere njerufu eri eggwanga lino. Okay. Kale wetu tugenda okutambula, tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo ezikwata ku byobufuzi. Mukulu na Bukenya ogenda kujja okwesimbawo. Kwezi Ongambye nti nobadde ogira ku independent, nange mbadde nzigira ku independent, naye ongambye nti ogenda kufuna kaadi ya NUP. Kaadi ya NUP togiyita yakuzannyo gifuna ku mulundi guno bakubiri bye mwayoola obuyoozi guno omuyaga ku luno kaadi ya NUP yakumala kusengejja ani gwe tugiwa. So bwe nali wano ne mukulu Bigirwa yagamba nti kaadi ya NUP okugifuna eddi muntu oteekwa okuba nga omuwadde ku kantu, nubiyaniri nga omuwadde ku kantu basobole okwogerako mu mmotoka y'omukulu nga bakola ki, nga batambula. Okitegedde? Oteekwa okubira ne ssente z'olina okuwaayo. Ebintu ebyo mukulu Bigirwa yabyogera wano bwe namukyaza. Gwe okufuna kaadi ya NUP ebintu ebyo wabituukiriza okwogerako mu mmotoka y'omukulu oba okutegeka ssente zinaagula kaadi nga mukulu Bigirwa bwe yagamba? Neyanziza nnyo mukulu Kwezi esebo era siimye okujja ku mukutu wano kubanga nyanja ensonga eyo lusi ensonga eyo nkulu nnyo naye abantu bagibuusa amaaso. Naye ogamba nti kaadi bagula ki? Bagula ngule. Ffe nga babadde mu bibiina ebyenjawulo kuva dda okutandikira mu kibiina owulira ebibiina bingi neweebera NRM. Watandikira mu kibiina ki? Ebibiina mukulu Kwezi omuntu alina okumanya obuvo n'obuddo bw'ebyobufuzi byo. Yes, tugenze mu bibiina bingi ne NRM twagirimu, tubeeramu SDP, ne tubeera ne mukulu Sebagala SDP nga tubibeeramu, naye ebintu ebyo byonna mukulu Kwezi biba bintu bya kugamba nti nno omuntu agula kaadi tuzze tubiwulira nti omuntu asobola okuba nga atunda kaadi ogigula. Naye kaadi tetuganye, kaadi tebagigula. Nze kyemmanyi nti kaadi tegulibwa, wabula kaadi obeera ku ground wansi ng'olina okuba nti olina ate kaadi n'abaziraba si buli muntu nti wa NUP agenda kwesimbawo mu Uganda buli kifo kuba abantu bangi aba NUP. Kituufu mubaamu abantu bangi abagenda okwesimbawo banalaisisi ababeerayo kati nga sekretary general tasobola kwesimbawo naye ng'obusobozi abuyina yasoma ne sente azina yandibadde agamba n'omululu n'agamba nti ngenda kwesimbawo ekifo ekyange tewali kuba alina ewaabwe gyeyava. Niwabanga agambye mu Kampala wano naye waliwo abantu abaagala okukolerera ekibiina abo abaana ba foot soldier bolaba baba bakoleredde ekibiina nga weebali wansi. Si buli muntu ndi agenda kuba kansala ekibiina ekitebe kinasigala kikalu, weebali nnyo era walina okuba abantu abasigalawo. Abantu abo basigalawo era be babeera batunuulira nga tebalina sayidi gundi okoze otya. Kuba ekibiina kyonna ne wonoogenda mu NRM ne wabeera President Museveni kaadi oyagala gamba nti no
omukyalo oli yafukamira n'amugamba mutusabodde aba yamuguze. Anti kakati mwenare mbateekawo akamyufu mwaba NUP munateekawo akamyufu okusunsulamu ani omuganzi ku ground. Mukulu kwezi ffe tubadde mu bibiina bingi waliwo we baatuuka ekiseera nga tewali kamyufu NRM nga balaba bulabi muntu. Kati nga Kibirige Sebunya taata we yafa President Museveni akira Bukezi n'agamba nti omutabani azze. Ono omwami speaker bwe yafa Olanya omutabani we yajja bateekawo akamyufu batuuza butuuza abantu Seeke neeronda negamba bangi bazze tubalaba abazze mu bibiina byonna kebere DP batuuka ekiseera nga baba batuuka mu gundi omugendo okwesimbawo nga bagamba ono asaanidde ono tasaanidde. Akamyufu kajja ng'abantu bali bonna balungi ne bagamba tukole ki akamyufu. Ate omuntu okubeera nga mmotoka nga abantu batambulira mu mmotoka nga obeeguzeeko omukwana ekintu kyonna mukulu kwezi newabeera waka waliyo omwana ne bagamba nti twebuuze kwani ono mego bwogamba nti nekibiina tugenda kwebuuza ku Nubianili. Nubianili bamusiba emyezi 9 mukomere Kitalya bwe bamusiba emyezi 9 Nubianili teyasoma simanyi yasoma naye ye tayagala kugenda muki naye ng'ate akolerera ekibiina ekimusibiza emyezi 9. Oyinza okusanga mukulu Bigirwa nga tasibwanga nakwo oba nga asibwayo wiiki emu. Bigirwa yagamba nti no eba akamusiba bw'emirundi emeka ne baba akamusiba emirundi 10 ono bamusibye mu kooti maaso nga bamusiba lwa kibiina. Ono bamusiba ku seemwayi ne bamukuba n'emiggo egyamukutula omugongo. Mukulu Bigirwa emiggo abantu basenyonyi babakuba emiggo n'engoye ne ziyulika. Babubi Wine babakubye emiggo engoye nekola ki ne ziyulika naye bo bali mu ki bali mu parliament. Kati ono omuntu gwe yagala bamusibe ekitalya emyezi 6 ate aleme kwogera ku kibiina asirike gwe bw'ojja nti olw'okubaayo toli mukwano gwe mbuizo yatanjagala mu kibiina eyennyonnyola ebeera nga Bigirwa baamugoba direct naawe mukulu Bukenya leka kulimba. Kituufu Bigirwa baamugoba. Nze siri ku Bigirwa nti baamugoba nze ndi ku nsonga egamba nti kaadi Bigirwa ye alinga agamba nti Nubianili ba Edi Mutwe be bakola ki be basalawo era be basalawo kati kyenyiza okunnyonnyola nti si be basalawo ekibiina kibaako n'omuntu naye mukulu kwezi wano olina omuntu abaana bokola nabo osobola omugamba n'agamba nti oyo tetujja mumukwata olw'ensonga ki omwana takuwadde ensonga oba n'agikwa n'agamba nti omukulu oyo ebintu byayogera awemula naye ffe tetwagala bakola ki bawemula tetujja mutunuzaamu kamera ng'oyinza ogamba nti omutunuzeemu kamera mulina okuwuliziganya kuba basazeewo naye si mu kusalawo muki mu bubi singa omuntu asalawo ne yeeyagaliza Nubianili n'agamba nina muganda wange ekyekifo yalina kigendamu awo omuntu ng'oyinza ogamba nti munnange yeeyagaliza oba bamuwadde akasente. Naye ate mu busiraamu okweyagaliza si kubi si kubi ate n'abakulu okwagala wa munno ng'ate tomwagadde. Ate mukulu kwezi abantu abo balonali baabo n'ensonga ezimu tebazikwasaganya bulungi. Kati bw'obanga gwe oyina kamera bwe nsiŋŋaana omwana wa ntunuzaamu kamera lwaki nze ntunuulira gwe wekka lwaki sikwata oli omwana antunuzaamu kamera nentuuka mu parliament ne mugamba oyina omulimu titoyina akasente kaakano funye $5,000,000 bw'oba ofunye $5,000,000 ng'ozeewadde oba mu parliament nti nyongereza genda ku kibiina waliwo abaana abasiibawo abakikuuma kwata $2,200,000 baweeyo zibawe bafune za renti. Bw'onojja ne wani aba wakuvuganya mu kaadi yo bajja gamba nti nedda eno ki naye omwana ababaka abo balaba ku Lukwezi ne bamulonda abaana ne babeerawo ne bateekawo ne bayiwawo bafuutu soja nga bamukulu Sseggona naye abaana ne batakola ki ne batabawaayo kantu nga omubaka taddanga na ku kitebe kuzza omuzigo webale nnyo mukulu Kwezi kwe kuzza omuzigo abantu tebaagala kuzza muzigo bagala akalya kokka mbu yasoma ye wa masuuti ali mu parliament sente z'olugizira ng'azirya ne $5,000,000 bw'owaako $2,200,000 n'ogenda ku nuupu ne baba kuyuuya nti nno wazirya okiraga nti nno wakola ki nti wazizza naye mukulu Mpuuga yakola ensobi yakeggala konna si yekka bamukulu Sseggona tebaddanga ku gundi kyokka Sseggona tazanga muzigo tebazza mizigo abafuutu soja ne bubabuuza kati omwana atudde mu motoka batwala Bobi Wine egundi Masaka banyumya emboozi oyagala banyumye ku mboozi ki
mukulu balina kunyumya ku mboozi y'abyabufuzi kuba ye babeezaawo ye bagatta naye kati bw'anyumya ali n'omukulu asunsulamu nga banyumya omukulu oyo tetumulabanga oli ayinza okubuuza mwampola ki mwali mwagala ssente balina eŋŋombe eyo nze sente zange bazimpa za mmotoka mwagalako miliyoni 2 gaaki bampa ssente bazikuwa bali abaana tebayiwawo omusaayi gwabwe waliwo n'abaafa waliyo n'abaakola ki omuntu n'otasobola na kuweerera muntu afiiriddwa muntu mu lutabaalo nti mwana wa Franka ssente za nti nze muweerera oyagala ekibiina kikuweerera ekibiina bwe kikugamba leeta miliyoni kati ngaffe bakansala nze kansala ekibiina ne bwe kingana leeta miliyoni 5 nziwayo n'okusanyuka kuba olwedde mbanga awaddeyo nti ekibiina mpaddeyo ssente zikole emirimu gy'ekibiina mbuuza ng'omaze okuyingira oba nga tonnaba bwe baŋŋamba nti mbeere ekifo kye ŋŋendako ne baŋŋamba leeta miliyoni 5 era nzikwata n'enziwaayo si ssente emirimu ssente za kibiina kakati ogenda kunoonya miliyoni nga 5 oteekeyo anti kati olwo bwe batuleetera okuba nti basobola twesiga nti no mugende mukole ki mukolere owa kansala bwogenda okukola olw'ensonga bano abaasookayo tebadda kakati miliyoni 5 ezo bw'oziwaayo mu kibiina katugeze bw'ogenda eri oba togenda kuzzaawo kasenteko mu kifo ky'okolera abantu kakati mukulu kwezi okukola wano omuntu okola bw'osasulwa wali akola atasasulwa tewaliyo kakati sente zebakuwa ziba zaaki lwaki gwe tozigaana nti nkolera abantu boogera nnyo ekintu ekyo nti baŋŋenze kukolera eggwanga nga likusasula abantu abeeyongeza omusaala oba togenze kukolera ggwanga bagenze kwejjako nfuufu abantu baba bagenze kwekolera naye bo ne balema ensonga eyo nti baleka bazze omuzigo baguzze kyogenza okwekolera okomyewoko ku muzigo kyovulaba ne bano babagamba nti musasule nga temunnagenda sente z'ekibiina zikolewo zitambuze bano abalala mukulu kweza abaana bakwata kamera ng'olikodinga bo tebagenda kulinda nti nno omukulu azze akutte wano ayogedde olina okubeerawo nga oddukanya omukutu guno kuwaliwo akola ki supportinga nga bwe batayinza kusibako kino nti oba ogenze wakwezi nga takuwadde ssente bagamba kweza ayika alinayo gwakolera kuba ye omuntu asasula abakozi naye n'abeerawo airtime agenda kuno amugjawa Kyobola bakusibako kiri oyo sipayi nti sipayi akolera SFC simanyi SFU gyokolera naye lwaki bakusibako ekyo naye fe aba bazze ku mukutu guno tumanya nti ebintu biri ku mitendera omuntu olina okusasula airtime abagenda okubeerako ku mukutu guno okubeera nagwo okwebeezaawo kamera newe beefudde ffe nga abajja ku mukutu guno tuba tusobola okugamba nti katugule kamera tugiteekewo lwaki mugamba ye abaana azijjawa lwaki tebamuyite sipayi awe mugambira nti nno akasente kano bo ke bagamba ak'okugula kaadi kaba kakulabirira kibiina mu advance kati secretary general akola mulimu ki ate buno obuwumbi obusatu bwe babawa buli kwota accountability bagiina senga buli mubaka okusiima obusiimi secretary general okuwandika nti kuwadde kaadi senga buli mubaka akwata miliyoni nga 5 buli mwezi n'agamba zino ate kano kasiimo kamukulu ani Lubongoya nga bamuwadde nnyingi miliyoni 5 zimanyi abantu 57 omanyi miliyoni 5 bwe zibeera naye roza bonna basobola okuwa niwe baba tebawadde kale bamuweeyo emwemu miliyoni 5 bayinza ogyogerera naye kati naye yesimbewo emirimu gy'ekibiina gibe nga gifudde kakati kambuuze bino bye bagamba nti bagula kaadi baba babasaba ssente za kutambuza kibiina kati Bobi Wine wano miliyoni sente zebawa ebibiina zebawa mukulu simanyi nti oba zibeera ku mitindo nti zibawa NRM anti kisinzira ababaka boyinayo mu parliament ate obanga tonnaba kuteekayo babaka tebakuwa anti kati nga luli olwasooka NUP yayitainayo mubaka kati awo yali tesobola kufuna ssente kati bwe yali tesobola kufuna ssente banditambudde batya nga bano abasajja tebasasudde kakati abatayitamu nga bagula kaadi ekibiina kyabadizaayo kukanga nga tebayitamu ekyokugula kaadi ngambye mukulu kwezi nze si kyesibaako nnyo gamba nti omuntu yagula ki kaadi wabula omuntu kwagala ne bakunnyonnyola nti ekibiina kigenda kukola emirimu egiti oba toguze kaadi naye abakulu bo abaagaana okugula kaadi ng'omukulu
mukulu Kasiba nti ye n'agamba Lubaga tetundibwa ye akimanyi nti nno ki ye yateekawo engombo oyo nti abantu bagula kaadi. Mukulu Kwezi kankwe ensonga emu, nze nali ku mulembe gwa Ssebaggala. Yes. Omukulembe gwa Ssebaggala ogwo omuntu abeerawo nga Ssebaggala walinga w'amaanyi ennyo. Yali w'amaanyi. Twatambuliranga ku Ssebaggala. Kati ffe ne tugamba nze navuganga Dudu. Gwe wavuganga Dudu. Nze yabeeranga ku kimotoka. Kino ekibeerako emizindalo ekyayabuluzanga neteekako emizindalo. Kati nga ekimotoka ekyo bakipangisa miliyoni 2 buli lunaku. Sente nga zaali nnyingi. Ekyo ekimotoka kya mu kiseera ekyo miliyoni 2 kati kiyinza okuba kiri ku 5. Katonda wange abasajja nga balina ssente. Abasajja balina ssente naye era ekimotoka ebikiriko bizisaana. Kati ng'ekimotoka nga tukipangisa ffe nga tukwateza ffe mubambi abawejjere nga mukwata ne Lukoda akyaliyo. Kansala Lukoda gyali bambi ali ku LC5. Wali ku LC5 nga tukwata ekimotoka ekyo. Bwe twakikwata nga tukitwala wa Ssebaggala nga tukyanja abantu kati nga ffe tumanyi buli akirinnyako ng'alina tuwa emitwalo 5. Musobole okusasula sente ziri miliyoni 2. Kati miliyoni ziri 2 ng'oli atugamba naye nga mutwala sente nnyingi nti naffe tusuubudde gwe mulimu gwe tuyina. Mulina okufisako kabuuyi asigalawo. Tukiguze miliyoni 2 n'ekitundu kipangisizza. Tunyigiriza waliwo twatuuka ne batuweemu kitundu ne tukola loosi ya 5. Lukoda n'aga kino kinaasoboka ntumugamba kijja kusoboka. Abantu bakisiime jjukira kyakubanga laawundi ne kiyitamu ne kikuba drive. Kati ne tugwa ku mubaka omu n'aga ye tajja kola ki? Tajja kisasula. Atajja kirinnya. Ng'akambuwadde. Omubaka oyo yali Nabiira ku sente ze yali afuna yali talina mu biseera ebyo nga yakajja n'agamba ajja kirinnyako. Ne tumugamba tojja kirinnyako. N'agamba nja kirinnyako. Kati ne tumugaana jjukira bwe tuwa Ssebaggala ne tulanga nti yajja olwo tumaliriza bwe twawa Ssebaggala ate ye n'amaana ayita Nabiira wanajja babuuzeeko. Ssebaggala ne tumugamba ssebo w'ekitiibwa Meeya ate omukyala lwaki omukyala ono temumuwadde. Ne tumugamba ekimotoka kino tupangisa kipangisa ate twakunyonyola naawe n'okola ki n'okkiriza tukireete. Nabiira aganye otuwa ssente nti temusobola kukola kintu bwe kityo abajja bbawa nti ate tekibangibwa kya kaasi tusasulayo kaasi. Ng'ayita Nabiira nga tamuyita nga Nabiira akuba kampeyini ye ng'ayitamu nga Kolo ng'ayita nga Ssebaggala amuwadde nga ye amanyi nti ajja kukola bw'atyo. Ssebaggala lwe yasooka yamuyita n'alinnya nemumuleka netumuleka nga mwafiirwa nnyo. Twafiirwa kuba Kolo ge magoba ge twali tufunako aga Nabiira twagala tuwe emitwalo 5. Nabiira nekyo acwana abaana abayaaye Ssebaggala olina abayaaye bagenda kugira ki olwaddako ekimotoka tetwakireeta. Netugaa tetugenda kireeta. Ssebaggala n'alinda n'ava mu mmotoka naye ekimotoka kiwa nti sente tetwafunye sente. Nga mwamusiba akalipo nti abantu oyagala babeereko ku bwereere balinnyeko. Jjukira omuntu bw'olinnya ku kimotoka kiri oli abuuza oli azze kuweereza abantu nabo bagenda kubasasula omusaala. Tewali agenda kukolera bwereere. Mukulu Kwezi wano mu Uganda teri akolera bwereere. Sente kokkiriza otya okuleka mba n'abeeyongeza ennyongeza. Naye sente z'obubaka bwa Paalamenti zimanyiddwa omwaka nti n'ofuna miliyoni 3. Zimanyiddwa oluyingira mu Paalamenti ezo zo manya swaddiiru abakulu abo ne looni bafuna emiliyoni amamotoka ne bazimba amamotoka oluyingira mu Paalamenti ne bazimba amayumba ne bakola bye baagala ne beerabira gye bakola ki kati wali olabyeyo munaabuzanze sente sijja zitwala kisoboka naawe abalanga batunda n'amaka ne beeyongeza n'omusaala ne batunda amaka ba MP bangi ffe betukoledde amaka ne bagatunda sente ne ziggwawo ne bakamukuba kati n'agamba ki naye kati kino ekisinde bwe kyajja ate mukulu Kwezi kakati sokoleke tukyali wali ku Ssebaggala Ssebaggala ekimotoka takirabye ku olwo kati bw'atakiraba ne tugamba naffe ne tuguma oba atugoba atugobe kati nga batutaddeko giri ekintu nti tutunda kino tubagiyita kaadi ya NUP nti ffe tutunda okulinnya ku mudaala emitwalo 5 ne basaasaanya eri erinnya ne tugamba Ssebaggala tugenda kukutambuza yali n'emmoloka ye open roof twali twagitegeeza ne tugamba kati tutambule butambuzi ne open roof ate gwe yali nga aseenya na buseenya
jukira ye yalinga akubwako nfuufu yes ng'erinnya lyatunda dda ali emmere mu katale ate gwe tojja ate gwe omweguya yes okufuna amasannyalaze bananga amasannyalaze gajja kati nga gwe olina omweguya olabe ng'okola ki ng'oyogera waali wayimiridde yes ebyo ebintu bizze mukulu kwezi bibaawo ne beesige ssebo naye yagalina era bw'otayogera na beesige akati mukulu bijirwa jeno bwatugamba nti nno kino ekintu alabanga ekitandikidde ku Bobi Wine yeerabidde mpozi nga mupya mu byobufuzi nze ekindese wano okunnyonnyola nti ajjukire abantu bonna kebere NRM nabo bano bw'obeera nga agende ku sekureti eri ate mukulu kwezi kati bijirwa ayagala tugamba nti ye bw'anaatandika ekikye abagenda okulondebwa ye bano ba Black Mamba yabasunsula atya abamutambulirako bo yabasunsula atya okujja simanyi kati abo abaana be bamugamba nti no tetujja genda wano ye ng'agamba ngenda wano basobola okukwatagana ate kisoboka era alina kuteesaganya nabo n'amanya nti nno bano abaana babonaabona kyebaŋŋambye kyekino bwababa nga si bukwisa nti balina ssente ze balidde ez'omuntu ebbali nze njagala omuntu agambe nti ssente teyazireeta mu NUP nga zaali za kibiina ate okoze bulungi n'ontangaazaako ne mu nsonga emukulu kwezi eyo gamba nti nno omuntu wabanga talina ababaka baalina ze ssente ze basinzira omuwa kati ekibiina ekyo bwe kyali kipya tekyalinayo mubaka n'omu ekitegeeza nti kyalina kweyiya kola era ensonga eyo ffe tetwagigaana era ffe tetwagyogerera bubi lwa nsonga nti baali balina okukuŋŋaanya ssente ez'okuddukanya secretariat mu kiseera ekyokunoonya akalulu Bobi Wine yali talina ssente ng'alina okufuna amafuta agamutambuza Uganda yonna zandivuddewa kati mukulu bugirwa kankuweeyo ekyokulalirako kimu NRM eyo giraba President Museveni ng'agenda okutandika akalulu campaign ebitongole bireeta ne bimusapootinga n'abagaggamu mu Kampala bamuwa ssente ne bigamba nti nno kino mukulu nze ndeese bino zino ssente zibeere ku campaign ndeese mmoloka 10 ndeese kino era ekitawaayo takirabira ddala ne revenue wali omusolo era bamugamba nti container awe beetuuse okusigalira awo kakati omuntu atayagala ku kibiina kye nga gw'ogenda kulonda ssente okuva mu ggulu nze kansala nzije ompe kaadi nesimbewo bwesimbi ngende nzimbe olubuto ndye kibiina ekyo kyamukulu bijirwa tujja kuba tukyagadde akati kambuuze ku mulundi guno nuupu efuna ssente obuwumbi 3 buli kwota era neddamu netunda kaadi oba munaddamu nemusonda ssente nga luli nga kyali nga tekinnaba kufuna ssente kati ekibiina kyagazibwa mukulu kwezi kiina offices kiina abazikolamu abantu kyebeerabidde nti ebyobufuzi bino waliwo abakolera abalala nga weebali ku kibiina gye bali ogombolola emu eyinza okuba mu kansala omu naye nga limu abanuupu 50 kituufu beetaaga buyambi tisaati za Bobi Wine zokka amafuta abantu balina konvoyi eya President Museveni erina ssente zebagamba buli nnaku zeekufulumya naye bw'otunuulira abafuutu soja abo gw'olowooza nti banyumirwa tebalya bafuutu soja tebabawadde 10 ati bajja kufuna kati mbu tebafuna era bwe batambulira ku kanaggweramu eyo bya bulimba omuntu ayinza kanaggweramu enkya nadda nasyaza wano omuvubuka bamuyita Sky Soja yagamba nti wali twasiibanga njala tewali buli kimu akati ezo ssente ate nga waliwo ne mudda simanya ze baasonda ne nazo tebaziraba mukulu kwezi ffe nga basajja bakulu ne bw'okola otya ekintu ne kimala kibeera kirungi kyonna ne bagamba mukulu kwezi oli mulungi nga gwe bagamba nti oli sipaayi bamanya ndika ekikyamu gwe asa bagamba nti oli bulungi omanya oliko ekikyamu nga sinda bankulisasinga akati omuntu bw'avaayo n'agamba nti nno omanyi ku NUP wali waliwo abantu abatasobola na kusembera ku geeti nga kiki ng'akoma eno lwaki nga ttiimu eri tagisobola gibeeramu eyabali bafuutu soja ababeera awo abo abaana bakambwa abaana bagamba mudduke emisinde nga badduka okuva wano paka Kampala bakola jimu bakola ki kati bw'oba osigalidde batuuka okugabana
nga babawa omulimu guwedde batuusiza omukulu eri bali ebyokulya ebitaffetafe gwe tuwaba tuwasobodde wabula oli eri osigadde ogamba naawe oli foot soldier bambya basajja bakuze nalaba musajja watumulya ennyama nga ali asibya akajegere nengamba musibya ennyama wange tibakukutula akaligirigi anti awo olina okuviirayo neweesaddaaka tolina ssente ebintu birina kuba bibiri mu NUP bw'obanga tosobodde kuba na ssente kolerera ekibiina gweteekawo ssente nga genda osake oleete gwe buli mwezi omanyi nti noogenda kuleeta oteekewo nga bamukulu bakawalya bwe babeerawo tojja mulaba nti ali awo naye ng'abaana basanyufu eri mukulwani kawalya omwana okusanyuka eri mukulu kawalya olowooza kitegeeza ki aba ataddemu kwekwatako nozza ku muzigo nozza ku musaala kuba ekintu oba ofuna omusaala nga waliwo yakusomesa mukulu kwezi nga muzaddewo yakusomesa tozza omuzigo taata nina omuwana era akuba wange yagenda era yagendera nga tatoma singa kati akyaliwo era singa muwa singa tomuwa kyogamba oba omuguze oba ozizza bansasula yakola ki omulimu gwe yankola ebyobufuzi kati n'oli abasomeseza mukulu kwezi twerabidde n'okwerabira nti ebintu bino bano be babitandika batya Bobi Wine abo bwe bagenda okwesimbawo ekyaddundu babasaba ssente ekintu ekyo bazze bakiwugira simanyi oba mukulu bijirwa ndowooza oba tiyakitegeera bulungi naye babasabanga ki ssente era bamusaba ssente n'obujulizi era bwolaba bannambooze ye ne yeeteeka mukubo n'aganze ngenda kukola ki Nambooze y'omu ku baasaba Bobi Wine ssente yamusaba miliyoni 10 teyamusaba yagamba ngenda mukolera bukolezi oli omwana njagala obeere mwesimbu Bobi Wine yakwata enkota y'ettooke n'akwata n'enkoko n'agenda ewa Nambooze emukono n'amuga nti njagala ojje ku lale yange Nambooze n'amugamba kwata bubbando bubiri ow'emitwalo 5 teeka wano ndyoke nzije obujulizi ani abulina mukulu Bobi Wine yabwewaako ye kennyini n'agamba nti yagamba nti be bannabyabufuzi abo be mbadde ndaba era Bobi Wine n'adda emagere nga yeewuunya ne batandika akalulu kati era kitwewuunyisa ate okulaba Nambooze nga yakwata embuzi n'agisika agitwale wa Bobi Wine bagamba nigo okubidde engoma naye kati mukulu kwezi omwana bwe muyigiriza wano ng'akwata kamera ng'ali wali n'omugamba nti omukulu alina okujja wano okuwogera wano alina okuwa ssente bwe ziti kati nze mukulu kwezi bwe nkwata kamera nange nenzigulawo omukutu ogwange goloozo nsuubira kukola ki buli omu yamanyi omukutu gwe bwagutambuza mukulu kwezi nze wembanga omukutu ngeze ku mukutu ngo emikutu emirala bwe tugiraba begisoloozaako abantu ssente zo giina n'ebbeeyi naye nze wano wange obusanzewo nze ngezeza mu mikutu mirala giina n'ebbeeyi nti wano okutunuzaamu kamera olina okuba ne ssente bwe ziti kati weebuuze sigwe kigenda kusemba ku ggwe kiki oba ozimbye ku ggwanga lino eggwanga oba olizimbye nti nange bwe nfuna kamera nange ngenda kulaba nga ngenda kulya gwe wakitandika kati ate lwaki okaaba nga gwe wakitandika essaawa zino naawe oyagala nkutunzeemu kamera mukulu kwezi nekugamba mpa ssente bwe ziti ogamba ki ng'ekintu gwe okitandise ekintu tusinzira abakitandika be baani tuleme kwetikka nti NUP mpya yeyatandika ekintu ekyo ekintu kyonna kyonna kize kitandikwa ne bwabeera Pulezidenti Museveni okumwongera ekisanja yeyatandika n'agamba nti bannange mukole ki mumpe ekisanja muyise etteeka ababaka n'aba nga akizimbye bw'atyo kino ekyokutambuza ebifaananyi kubaira nga agula kaadi okwo omuntu abanga aguze kaadi omuntu ogamba banyongera ekisanja kati gwe oli ready okuwaayo ssente ku mulundi guno eziyambako ku kibiina bwe mbanga nina emirimu gyange mukulu kwezi gyenkola nga ndi musuubuzi nga waliyo abatambuza ekibiina nze sijja kuyita jugula kaadi nja kuba mpadde akasiimu eri ekibiina kakati mwenna bwe munaawaayo katugeze mwenna mugenda kwesimbawo muli bana buli omu awaddeyo miliyoni 5 olwo sekuritale jena anaalondako atya gwagenda okuwa kadi nga mwenna muwaddeyo tebagamba nti buli omu waayo 5 kati guwaddeyo 5 mulala awaddeyo na 10 awaddeyo 10 naye gulawundi egamba ki kyebagamba genda ku gulawundi ebitwali birabako ku mukulwani Abubeka Kawalya ne bamukulu Sejjirinya ne babagamba nti genda ku ground era basindikayo omukulu Rubongeya n'agenda ku ground n'alaba ani
essente tuzose tuzivuddeko kati twagalani mukulu Latifu ne yayesimba ne Segirinya ne bagamba ani alina ku ground Latifu bayaline Segirinya alina kidandala Segirinya alina kidandala kubanga Latifu ye bali bamuwadde bwa road mayor n'abugaana naye wani yaddawo mu Latifu Segirinya yaddako Segirinya yaddako twajjukira nti ne Latifu yamala nadda naye yajja independent naye ng'akomyewo nga bamumye kaadi n'ekidandala kati awo wewali okusikana Abubeka Kawalya ne Kasibante ne bagamba kaadi muzirabe ye Abubeka Kawalya Kasibante n'amwanguyiza n'agamba nze nina abantu ku ground olina abantu ku ground abagenda okujja ku ground ffe ekibiina twagala kufiirwa kifo ekyo ate gwe tugambo olina abantu ku ground naye ffe tulina ttiimu egenda okuyita yaawo etunulire epande ekibiina tosobola kubeerawo ekka nti nno gwe olina abantu ku ground nti ogenda kubeera nga gwoli ku ground nga gwe n'ekibiina kirina obusobozi obujja ku ground ne bukongeramu amaanyi bagenda kujja batya kadi bafudde ekizibu abanupu kadi tefudde bantu kizibu abantu bayayanira kibiina n'abamu boogera ebitakyasaana kwogerebwa ne bagamba batya olina agamba nti nno ffe certificate za Buganda tugenda zino namagere olina agamba nti ffe Katikkiro kino ne kino ne kino omulala n'agamba katwaliro Ssaabasajja ali mu lubiri lw'Enkoni afulumyeko wabweru asiimye n'afulumako wabweru n'abuuza ku bantu nti awo gye bamutwala musibira Nkoni tebyonoona ekibiina kyaffe n'okuvuma okususse mu kibiina kya Nuupu mukulu Kozi bonompa obudde obulala mbukuwadde kati yongera ojogereko naye obudde okyabulina wano obudde mbuyina ndaba wano akalimi tekannaba kugoba kati mukulu Kwezi ekibiina bwe kifunamu abantu abakirwanyisa kibeeramu omulimu abantu nga bwe nagambye nti omuntu abeera n'okweyagaliza omuntu kyenaga nti oyinza okukira kumakya kati nga kasooke nkweyo nga kaadi gyolaba egenda okubeera enzibu ennyo wano mu Kampala eya meeya Bobi Wine ayinza okukira kumakya n'agitunuulira muganda we ajagala mulya nnyama ajagala ate bonna basajja b'amaanyi kati yagala kuŋŋamba nti bagenda kuwaayo sente NUP egenda kutunda kaadi Nyanza ayinza obutawaayo sente naye mulya nnyama ayinza okuwaayo mulya nnyama ayinza oziwaayo n'aziwaani n'aziwa bekikwatako mulya nnyama ajja ziwa bano wammanga mulya nnyama ajja agenda Makindye akole organizing ye abagamba nti mulya nnyama babeerewo ku ground mulya nnyama agende mu Kisenyi mulya nnyama agende Nakasero mulya nnyama agende ku kitebe kya NUP kakati abana abakulu nga omukulu Lubongeya omukulu nga Lopu batunule nti luyaka lwako ekifo ekyo twakifiirwa lwaki Nabira tebamwongere kaadi ye kubanga ye incumbent aliwo Nabira ayinza okubanga ayinza obutadde okusinziira gyali ali mu America ali Canada akuba kyeyo bannange akuba kyeyo naye nga ye bw'abazze kwegamba waliwo kaadi weetuuka mukulu Kwezi kaadi yo bwa meeya yegenda kuleeta akasandali kaadi ya meeya ajja kuleeta akasandali olw'ensonga ate ye Bobi Wine taliiko ebyo akulekera abantu era agamba mugende mu bantu ate yayinza n'okulaga ekifaananyi nti ekifo si kyekikulu yakugamba n'okugamba kino ekifo si kikulu ayina ekyo kyakutegeeza kyakuyingizaamu sipiriti eyo n'akugamba ekifo ky'obwa meeya si kyekikulu kyenakugambye nti oyagala kukiikirira abantu oyagala kufuna sente bagala kufuna sente tewali akiikirira bantu ekyo kankubuulire kati bwebakuleka wano mu Uganda nga gwe kunga nga bwe Masaka akuyita nga King Saha ayagala kaadi bagimuwadde kunga n'akuwa ttiimu ye n'agamba nti jangu mumpisizeemu ki mumpisizeemu eggaali ne bagamba nti bakuwadde miliyoni oli Masaka obugabi kyekikulu singa abantu bawano nti bagaba singa buli muntu tayayanira singa buli muntu tayayanira mukulu Kwezi singa buli muntu tayayanira kaadi mukulu Bukenya singa abantu bazza omuzimu abantu baagala kukyusa bukulembeze obuliwo oba banoonya sente mukulu Kwezi ebyobufuzi bino weebiri naye abantu abasinga wano mu Uganda bw'obitunuulira nti
basasulwa bakola balinga abalina bizinesi. Kizibu okusiŋŋaana omuntu nga talina bizinesi, kizibu okusiŋŋaana omuntu alina bizinesi nga ali bize ate n'ayingira mu byobufuzi abatasobola. Ebyobufuzi biyingirwamu abatalina bizinesi. Abantu nga twegamba tuli desperate nga abantu ngende wali nfuneyo capital. Olina obudde bwonna obumala ku NUP, obudde bwonna olina obumala ku NRM bakulabe. Kati bw'oba tolina ssente, kati lwaki oba togenda ku NRM oba ku DP oba ku NUP ne bakulaba? Kakati bw'omala ekitegeeza nti nno abantu tebagenda kukolera bantu era tewaliwo kukyusa buyinza kujjako president, naye abantu beenoonyeza bifo bijje mu mbeera embi. Kati omuntu owa wansi akole kiye? Anti kati mukulu kwezi fe aba wansi kati be baffe ne tulaba abakulu kye bakola, omuntu yeegabanya $5,000,000 nange nsikirizibwa. Ate yatwala akamu 7 anti yo tannaba kulambikibwa nti yatwala kamu 7 naye bw'anaalambikibwa n'agamba yatwalibwa kamu 7 nga naye tuteekawo ekyo ekigamba nti yatwala akamu 7 ate webitaano tuba tukyayogerako waaki nga luwo wakamu 7 twagala owakamu 7 abeere ku mmeeza. Tosobola kuyimba luyimba lukadde nga waliwo olupya, naye kati lukadde tusobola duteekawo nti kamu 7 nga tebalina batulambika, kuba bw'aba azuuliddwa nti kamu 7 batukakasa nti NUP aba ava ku bifo byonna n'alekulira. Awo we tutegeerera nti nno yakola ki? Kamu 7. Kati mukulu kwezi ekibuuzo ky'obuuza nti abantu ffenna tunaayingira byabufuzi olw'okuba tukola, anti ebyobufuzi ffenna tetugenda biyingira kuba ebifo bitono. Anti kati ogudde tolina mulimo n'ebiseera byandibadde bitandikawo bizinesi obimalidde ku kitebe. Anti kati nze olw'ensi eba onoogiyitamu otya mu bulamu obwo obw'omu maaso? Fe omusuubuzi omuntu omanya nti oli musuubuzi ogeze kusula byabufuzi. Mukulu kwezi naawe wagwa. Nagwa? Bw'owagwa wadda mu kyalo watandika obulamu tewalina bizinesi. Kati omuntu bw'aligwa ng'alina bizinesi ajja kudda ku bizinesi ye, naye omuntu bw'aligwa nga talina bizinesi ojja kumulaba kuba byobufuzi byo kazannyo ate kagaggawaza kaavuwaza. Kiriza obaga tukulaze abavuwadde bamawuya bali eyo Masaka bayavuwala. Kasibante mugagga yalima akamwanyike n'alima akamwanyike n'alunda n'akasolo naye lwakwanza ekinnumye nti nno asobola okwagala okudda ssente ze ez'obusuubuzi n'azizza. Ebyobufuzi nno kazannyo. Kasibante tasobola kudda. Ebyobufuzi kazannyo. Kasibante yafuna kapito n'amala. Ebyobufuzi bino ebyokulekana takyabiddamu. Omugenzi wamulya bwe yagamba. Ani yenna? Omugenzi Katolubamba. Namuli yagamba nti ye mumuweeyo aliyeyo okusembayo ssente agize. Era yakomereza omulaba. Ebyobufuzi tebiviikamu. Nekasibante era omulaba teyakomyewo tomuwulira. Tebiviikamu. Naye nze kwezi ku luno sigenda kwesimbawo. Ojja kuba okoze bulungi. Kuba ssente yo ya busuubuzi. Weebale nnyo. Tewagijja mu byabufuzi. Naye wali abantu abajja ssente mu byobufuzi. Nga gye yazijja. Kuba gye yali yazijja. Mukulu kwezi ne woba osuubula ng'oli osuubula matooke teweerabira amatooke gye gagaggawaza era gyodda n'ogamba kanzireyo mu matooke. Bannabyabufuzi nga bw'ogenda era nodda mwasiba emitima. Kati nze kwezi ssente yange gye nkoze noluli nafulumya $4,000,000 ku luno ssente yange gye nkoze nkwate $2,000,000 nzire mu kalulu. Abalonzi tebeesigika. Ate mukulu kwezi abalonzi tebeesigika naye lino eggwanga ate n'abantu bafunamu mukulu kwezi gw'oli munnamawulire naye senga wavaayo nze ndi musuubuzi naye senga wavaayo omusuubuzi omu ne yeesimba ku Pulezidenti Museveni abasuubuzi tuyinza okufa obugagga. Kituufu. Okimanyi lwaki tuyinza okufa obugagga? Olw'ensonga tuli basuubuzi. Naye Katonda yabawa Bobi Wine n'abeera nga muyimbi ne yeezimbawo ku mukulembeze n'abanga amusumbuwa nga babawa ssente naye tebalina pulogulaamu ya ssente. Baliwo abatalina pulogulaamu ya ssente. Abayimbi be bawadde ssente basereebu bali mu kulya buli. Ffe tusaba nnyo era nawulirako awo omukulu Kabanda ng'agamba tujja kuyingira ebyobufuzi naye ffe ne tufuna omukisa mukulu kwezi tufuna omukisa abasuubuzi ne tufunayo candidate nga yeesimbye President Museveni. Ezo ssente President Museveni zaawa abayimbi
okulwanyisa Eddie Kenzo okulwanyisa babebe kulu nayambala essaati ya $2 ffe n'oziwa omusuubuzi anti omusuubuzi baba batuuse omuteekako emisolo egyakasa yes ne bakuteekako emisolo egyakasa mmeeme ate bayinza okuteekako nga bagamba lwanyisa oli konteyina ziba ziyitawo buyisi. Njagala mukulu Bukenya osiibule ogenda kujja kwesimba ku kifo ki? Nja kukomawo ku bwa kansala.